Sankwanirizaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola webale nnyo webale ddala gwe munaffe atugoberera ali ku mukutu guno ogwa Kimba wa updates nkubuuzizaako nkwebaza webale kutayipinga webale kuteekanko comment webale ku subscribinga webale na kulikinga ate otuwa nnyo amaanyi okweyongerayo. Olunaku olwaleero njagala mbategeeze nti ngenda kubawa ku lukalala lw'ababaka ba palamenti abamaze dda okuteeka emikono gyabwe ku kiwandiiko ekigoba oba ekijjamu obwesige mu parliament ababaka bana okuli Mathias Mpuuga yatwala $5,000,000, Esther Foyochan, Prosper Mbabazi Kamporira akosa n'omubaka Solomon Siranyi abo nga abaka parliament ba commissioner oba mu luzungu bayita ba backbenchers abo nno beegabire ssente nga bw'ozigatta awamu zikola akawumbi kalamba ne $7,000,000 bazigabira mu mbalira y'omwaka gw'emisimbi oguwedde era ne zibatuukako juzi lijjo ly'abalamu ne kijjuza kizuulibwa nti bano oba oliawo essente batandika bazeegabira kakati ababaka ne batandika okutandika okukuŋŋaanya emikono. Jjukira palamenti oba olina kyoyagala okubanga okola tugeze kujja bwesige mu muntu oteekeddwa okusooka okufuna emikono gy'abantu abakuwagira ku ekyo ky'oba ogenda okukola. Kakati emikono kwene ensonga nga omubaka abaali betaaga emikono 177 okusobola okutuusa motion eno ku floor ya parliament. We tujjidde olwaleero ng'emikono gitambula era ekyabulayo ndowooza emikono giringa 10 gyokka naye mu mbeera eyo twagala okubanga of course ababaka abatandika ekintu kino ye mubaka Theodore Ssekikubo akikira abantu ab'Emiyaga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ate era mu mbeera endala omubaka omukyala akikira abantu b'e Tororo Sarah Opendi y'omu kwabeera abateekawo embeera abeegatta bakuŋŋaanya emikono. Then omubaka omulala ye Patrick Nsamba Oshabe nga ye we Kasande eyo kosa n'omusomesa omukatuliki omubaka w'e Kalungu Joseph Gonzaga Sewongo be bakulemberamu enteekateeka eno ey'okuŋŋaanya emikono egy'okujja obwesige nate mu bakulu bano abeegabanya essente. Bingi nnyo bizze byogerwa Mpuuga agaana awakana akkiriza of course gye byatandikira ekibiina kyamugamba akigenda mubeereramu akkirize azzeeyo essente then akkirize alekule n'ekifo kiyaliko ekyoba commissioner bekibiina kimuyiwirewo mubiri okuvosi baali bagenda muwoleza nti oba oliawo NRM yamutomeza kuba ye kakiiko yaliyo yekka ng'ali ku luvuganya gavumenti baaliyo babiri ne Zaake naye olw'okuba nti Zaake yali ye nga tabikirizaamu ebyo ebyenguzi n'agenda amaaso okuba nga bamugoba kakiiko ako era ensonga ze muzimanyi bulungi nnyo. Kale njagala olwaleero nkwe ku babaka abaataddeko emikono gyabwe era omubaka wo waba tannaba kubanga ateeka omukono ku kiwandiiko kino mukubira akasimu motoka alina nako nja kakuteerako akasimu k'omubaka palamenti w'ekitundu kyo tuli mu kugoba nguzi. Abasajja bano gye bakoma okulya essente ife nga tubonaabona bannansi bajeti yafulumye nga erinnyisiddwa kumpi buli kintu ekikosebwa nga kirinnye amafuta geeyongeddeko n'osi 10 n'ezigwamu buli w'oyongeza amafuta ffe bannansi ffe tubonaabona abo abasajja bali bulungi nnyo bwe balwala bajjanjabira bweru wa ggwanga abakazi baabwe bazaalira bweru wa ggwanga abaana baabwe tebasomera kuno bwabagadde okucakalako bafuluma bweru wa ggwanga kati ffe ne batumookinga ffe abantu bakulembera ne badda mu kutumanyiira nga batutegekera bukaapu obwo onale bugundi kaapu agula ente yakadde kamu n'emijoozi egy'omuwanguzi tiimu eneewangula emijoozi gya $35,000 ekinene ennyo naye n'okuweza tegiwera najja nga constituency namba agimaliddemu ndowooza kadde nga kamu n'ekitundu ku bubiri mu myaka 5 naye ng'akuŋŋaanyiza billions za money. Mwalabye ababaka be basanze nabo buwumbi bw'essente mu nnyumba bano be bakutte abali mu kkomera kuli Sise Namojo avuga personalized number avuga emmotoka ye Land Cruiser eriko NCD gemanya ge Sise Namojo Donozio NCD kati abo baba kutemu bajokera bulungi mwadeko Patrick Akamba oyo Sise Namojo ne omulala be bakute nga basaba ekyoja mu biro eri akakiiko ka commission. Kale tugenda kubanga tutunulira ababaka ngenda kuwa lukalala lw'ababaka ba parliament bonna abakkiriza okusaako emikono gyabwe n'abatanaba kubanga basakera oba tonaba kubanga osaako mbaka wo oba tomuwulidde njagala omukubira akasimu omugambe nti honorable gumwe basomye gwe nga toliimu ssebo
mu bwe basomye gwe nga toliimu tonnaba kuteekayo linnya lyo so ekyo bwe tunaba tukwataganidde wamu nkakasa nti nno tujja kusobola okugoba obuli bw'enguzi. Ngenda kutandika ekiwandiiko bakya the Parliament of Uganda. Kiwandiiko kintuuseeko okuviirira mu Parliament butereevu nnyo n'akimbawa gw'osobola okukola ki ensonga eno giyiseewo. Ekiwandiiko kigamba kitya? Ekiwandiiko kigamba nti okay kanki mbanyala mbasomere ne heading yakyo muleme gamba nti oba byensoma byange. Yes, njagala nsome okuviirira ku mutwe gwakyo omukulu. Yes, mutwe gwakyo omukulu gugamba bwe guti, gugamba nti a list of members of parliament that have signed the censure motion so far. Central Buganda, tutandikire mu Buganda region. Njagala owulirize bulungi nnyo. Bobanga ombaka otanaba kubanga asaako mukono nkugambye munoonyeeko temutya kuba kubira masimu kuba kati beekweka batugaye baliye mu byalo ewammwe. Ombaka asooka ngenda kutandika ne district ya Mubende district. Honorable Kabanda David oyo ng'akiikira constituency bayita Kasambya oyo yamaze dde okusaako mukono ate jjukire wa NRM. Honorable Museveni Wilson ono ng'akiikira constituency bagiyita Bwekula South naye eri Mubende oyo yataddeko omukono. Honorable Haji Bashir Lubega Sempa Mubende municipality Mubende awo mu town naye yamaze dde okuba ng'ateekako omukono. Honorable Mbabazi Pasco Bwekula County naye yataddeko kosa ne Honorable Nakazibwe Grania Hope Nakazibwe Grania owe Mubende umane mpi oyo naye yamaze odda okuba nga asaako omukono. So Mubende kiri bwe kityo wabaawo gwe sisomye ng'omanya nti otannaba kusaako omukono nga waaba we Mubende. Ngenze Sembabule district ninayo ababaka babiri bokka babiri bokka ababaka be Sembabule ninako Honorable Sekikubo Theodoro ono nga yakulembeddemu motion yewerwe miyaga yamaze dde okuba ng'ateekako. Nako omubaka yenna mu Gagoreti oyo Wemawogola South naye yamaze dde okuba ng'ateekako. So kati ababaka abalala abatannaba kuba nga bateekako naye nga bagwa mu constituency nga bagwa mu district eya Sembabule mubanoonyeeko mbakubire essimu bagambe Honorable sinalaba linnya lyo sinaba kulaba linnya lyo ku kiwandiiko ekigenda okumalawo bulyake n'obuli bw'enguzi mu Uganda. Ngenze Emityana bali babaka babiri bokka nayo ye Honorable Francis Butebizaake ne Honorable Luchamus David Kalwanga okitegedde. So ababaka ab'Emityana tunaba kubanga tubalaba ababaka ab'Emityana mubaka Katabazi sikulabye mukyala Mpuga simulabako oyo w'Emityana oyo baagala taliiko ate kati ayinza okusaka ayinza okussa omukono ku kiwandiiko ekigoba omuntu we. Anyway honorable n'omuvuko omuto simulabye omuvuko omuto w'Emityana bamuyitaani maama erijja livudde muto omuvuko yalina amaaso amanene naye ndowooza ajja kati kino ekiwandiiko nkikoze leero Monday naye bakifulumiza kyafuluma Friday naye ndowooza leero bagenda kufulumya abalala. Kiboga district nako ababaka babiri bokka ye Honorable Abungi Patrick Nyanzi oyo akiikira ssaza ly'e Butemba Kiboga then nombaka Kaya Christine Nakimwero wa Kiboga oyo wa NUP omubaka mumanyi omukyalo oyo omweru ennyo omunene. Then ndabyeko nani ndabyeko nfunyewo n'owokusatu ye Honorable Kefa Kiwanuka Kiboga East Constituency naye agamba nti obulyako we wa NRM ate yagamba nti obulyake buteekeddwa okuba nga bukoma mu Uganda. Kiboga still no Kiboga njivuddeko ngenze ku Masaka district erimu constituency repetitive nnyo n'ababaka bangi nnyo era nga Masaka district bampadde ombaka Kanyike Evans Ronald ye Bukoto East Masaka yataddeko dda omukono gwe ate era Katwengende Kalungu bampadde ababaka babiri bampadde Katabazi Francis Katongole oyo we Kalungu East ne bampa ne Joseph Gonzaga Sewungu wa Kalungu West oyo Sewungu jukira yali kubali ababaka abakulembeddemu ekintu so oyo tubale tumusuubira okuba nga ate ataddeko omukono. Wetweyongerayo ne listi ey'ababaka nja kweyongerayo mu Kalungu. Yes, nkyali mu Kalungu kati ngenze Kalungu district. Yes, kakati omubaka omukyala Honorable Nakimuli Helen oyo wano ngenze Kalangala
Honorable Nachimwero Honorable Nachimuli Helen ombaka w'okumazzi mu Bizinga yataddeko dda Kalangala district Yekagwe tulinawo ngenze Bukomansimbi district Bukomansimbi nakafuna ababaka basatu bokka, that is Honorable Ndagire Christine Ndiwalana mu mujjukira bungi nnyo musawo yataddeko dda Honorable Veronica Nanyondo nno yono omujjukira ombaka yateekako omukono n'amaani agamba nti omukono gwange njagala gujjayo. Oyo yadda oyo mujjukira okujja kwe mu parliament yajja mu kalulu ka 2016 nga azze mu kifo kya sister we gwe bayitanga Namaganda. Honorable Namaganda was she called Veronica Namaganda oyo bambali bamukazako ebbeeyi ya birime naye yafa mu kabenje ka mmotoka wali Empanga mu kibira ky'Empanga nga wakayita empigi mu town okukirya bwoti oyambuka mu lwolerezo olwo yawo kino ekikubo kidda na kigudde deni awaliwo akabira bakayita Mpanga we yafiira ng'avuga emmotoka ze bayitanga Musota ze bayitanga Makex Kitaala muzijjukira ezo mwe yali mukyala wa Honorable Mbidde mujjukira bulungi nnyo so Mbidde ennaku ezo yakajjawase so kati omwalo ono yakiikirira yadda mu kifo kya Muganda we yali akoona ku Nasa Road ng'akuba namba mu receipt buno obunamba bu receipt namba 2 namba 3 namba 4 obwo bunamba bwe yali akola ku Nasa Road ne bamuyita gye avuganye ajjuze ekifo kya sister we era n'awangula akalulu so bwe yakawangula 216 twatuka 221 na NUP nejja awo yali wa DP kuba ne Namaganda bei ya birime yali wa DP so tujja mu 221 nakwata kadi ya NUP naye okuva bwe yakwata kadi ya NUP bagamba nti basemba kumulaba nga yabadeka kofiira tadda nga mukulabika mu NUP okujjako n'okulaba ebipande bye kupoloza amasanyalaze mu byaleeyo so oyo naye y'omu kubasaba omukono gwe bagujjeyo naye of course omala okuguteekawo tosobola kubanga ogujjawo. Ndi Bukomansimbi ombaka omulala ye Honorable Kayemba Solo oyo mumutegera bulungi nnyo Honorable Kayemba Solo ndowooza yawangula mukoddomi wange Deogracius Kiyingi mukyala wa Honorable Nakiwala Kiyingi kakati Solo Kayemba yamuwangula. Bwe neeyongerayo Kyankwanzi district Kyankwanzi ninawo omubaka omu yekka ninawo Sendawula Christine Kyankwanzi yekka gwe nakafuna then Butambala district ninawo Honorable Mwanga Kivumbi ninawo Aisha Kabanda be baliyo of course Butambala ina abaka babiri ina district woman MP then neba ne MP ye beba abantu babiri abave Butambala nebuzo balwaki bakikola be batyo naye munnange president yabimanyi. Then Rakai district ninawo Honorable Godfrey Honorable Lutaya Geoffrey achikira abantu beka kuto Rakai. Then ninawo of course okay ncha checking abyoma gondi system yange wano ndabe wali nkugambye Honorable Geoffrey Lutaya gwe nina kale kakati neneyongerako nombako omulala yes oyo kagwenna then ngenze Kasanda district Kasanda ninawo omubaka Nabagabe Flavia Kale Kasanda district mukwano gwange nakawere kulika baby Honorable Nabagabe Nabagabe Flavia webale kusako mukono gugoba bali yake naye nawo osirisemu kale gwe ensonga yetegerekeka obadde muzito obadde wa lubuto then nozaala naye ddamu obeere vibrant Honorable gwe nkumanyi Honorable nkumanyi ddamu oyogere ku jangu ku flow tukulabe Honorable Nabagabe Flavia goli wange nnyomba nkugambako direct abaka abalaba akateekako emikono because nkugambye obanga ombaka otomulabako ku list eno mukubire simu mugambi nti Honorable nga tonaba kusa mukono ku kiwandiiko ekigobe obuli bw'enguzi mu Uganda ababaka nga nkyali mu Kasanda district ninawo Kabuye Frank gwe nabadde mbooza of course ye kwali then nane Patrick Nsambo Shabe yakulembeddemu y'omu ku bakulembedde motion eno ate era nina wenvaawo n'engenda mu bizinga ebyebuvuma ninawo Honorable Mugabi Susan mu bizinga byebuvuma kati Honorable Susan mu bizinga byebuvuma waliyo n'omusajja Migadde Honorable Migadde kiki nga tolabise tonaba kulabika ku motion eno so muve mu byokwekwasa muve mu byokweyogeza mbu simanyi ate ddiini ate mukatuliki munnange simanyi ate biki ebyo bya kisiru muteekeko emikono mugobe
abalyake n'abakenuzi. Dr. Senjobe wabivuganika agamba nti genda yogwa alina okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo, alina okusomozebwa amanya alusa, amanya prostate, amanya cancer, amanya high blood pressure, amanya abasajja mutambula bubi mu nsonga temukyalina amaanyi n'ebirala. Mugendeeyo wa Dr. Senjobe wali ku bivuganiki mu bitundu by'e Mengo, ajja kubanga ate asobola okuba nga abajjanja bulungi nnyo. Oba tosobodde genda ku Mengo wali ku Beaver House, osobola okgenda mwabali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, Masaka gyali, Mbarara gyali, Luweero gyali, Jinja gyali n'ewalala yonna, naye nga wanazze mu kibuga Kampala ali Mengo. Kooti y'e Mengo w'ogitabira Wot, waliwo ekikubo kiri opposite kooti y'e Mengo ky'okyamiramu. Maaso awo ekizimbe oba okiraba kiriko Beaver House. Omugambe nti dokita, njagala kubanga nzijanjaba bakozesa obutonde okusobola okujjanjaba bannayuganda ate nga bakozesa ba medical doctors. So walina TB simanyi naawo naye wasigala ekifuba kikuluma, wafuna ezo zibayita side effects, oli mukyala olwawo ogenda mu nsonga obugenda olumizibwa n'ebintu ebiringa ebyo, olina prostate mu baami tokyasobola na kusiba musulo, abaami tokyasobola kusamba mpira n'ogumalako, yakoleddeko ke bayita ka wake up call. So mugendeeyo ajja kubanga ate abajjanjaba bulungi nnyo. Neeyongeddeyo n'olukalala lw'ababaka ba parliament abalidde abataddeko omukono ku kiwandiiko. Kakati wano ndi mu district ya Mpigi. Honorable Kiyaga Hilary Mawokota oyo yasoose kwebuzabuza, yalabye akaliro ka social media nga kangi, agamba owange kanteekeko Dr. Hildeman Mazongoto yabadde agambye mbusimanyi mpuuga mukatuliki munnange, mbusimanyi mpuuga tukwata kuola erimu lye Masaka, mbusimanyi mpuuga yali mukama wange nga ye leaders of opposition. Kakati sisobola kukola ki kuteekako mukono wololo naye ssebo Dr. Hildeman kirungi wataddeko omukono, naye muvemu ebyo ebyekisiru. Wagotulabangayo omulamuzi asalira mu katuliki musango nga naye mu katuliki. Muve mu kuzanya kadi ez'amawanga, muve mu kuzanya kadi ez'Abaganda, simanyi muganda munnange Gasiya Bulolo. Bwali onoonya akalulu k'Empigi wajjamu ffe twatambuzanga kadi yo wayita mpuuga nti muganda munnange jangu onoonyeza akalulu Empigi. Anyway, sijja kusabula nnyo kubanga omukono gwo wamaze okubanga oguteekako Honorable Kiyaga Hilary. And then mubaka omulala we yataddeko omukono gwennyano ku kiwandiiko kyange. Nina Honorable Teddy Namboze Muzungu, Mpigi District Mane MP. Honorable Teddy Namboze, otambula bubi audio zo zaafuluma ennaku ezo, so weetereze. Abaana bajja kusombera eggaali, ojja kubawulira kubanga omubaka gwe wawangula. Of course nawulidde nti omukyala oyo omukyala omukadde oyo w'Empigi yali minister wa trade, ayagala kubanga akomawo Ameri ayagala kudda ate mbwaddaawo. Remember wali mu kusooka yali constituency MP, yali actually MP wa constituency eno erimu Hilary Kiyaga Hildeman Dr. Mazongoto, eyo bagita Mawokota North, yali MP kubanga ate Mawokota South eriyo Honorable Nsibambi. Kakati ate gwe wawangula mukwano gwange Sala Temulanda simanyi asirise nnyo, njamu kyekingako naye nga yali mukwano gwange nnyo, naye njamu kyekingako ndabe Honorable Temulanda ali kuki. Kakati gwe otambula bubi, kadi bwene ekulema temulabika ku kitebe ne mubeereyo mu busimusimu eyo nga mwogerezeganya. Honorable Teddy Namboze weetereze, naye kirungi omukono wamaze okubanga oguteekako wano. Omulala gwe bampadde wano Honorable Yusuf Nsibambi Mawokota South, oyo yali asoose kwebuzaabuza naye n'amaani ateekako senior council, yataddeko omukono gwe. Then ngenze Wakiso bampadde abaka bataano. No, okay, nkyali wali mbadde embuuse ngenze Buyikwe district yo, of course mbadde embuuse Buyikwe bampaddeko abaka babiri bokka, Serubulwa Steven wa Lugazi municipality ne Jime Rwanga Wanjeru Buyikwe. Ne Jime Rwanga yoli yeewunza oba mujjukira omubaka yasiri walaawo n'agamba simanyi nze nyingidde gundi ya Muhoozi, simanyi ntuuse service, simanyi biki ne bayita abaka ba parliament abanopo okugenda mu retreat yaabwe teyajja nga awoza mbu tebankubidde tebampandiikira, simanyi tebampita. Yoyo mubaka oyo yali ayagala okusiriwala naye ndowooza yamaana adda mu kirasi. Amayingazi essaawa ezisembayo ababaka bakomawo bategedde nti kaadi egenda kubeera nzibu, kati abamu baagala kaadi, abamu kaadi ze zibakomyawo. So oyo simanyi bamujjukira bulungi naye nga yoyo yali ayagala okuwunga Jime Rwanga ow'Enjeru. Tannaba kubanga ateera bulungi, yeetaaga okwongera okukubamu ttooki. Era Bobi Wine abo beetegereza buli gwe nkugamba wano aliko kakweri, mbeera ng'ateera omwetegereza. Wakiso district
ababaka bataano. Honorable Nsubuga Paul Munabusiro yataddeko Dabusiro North. Honorable Nalima Ethel Wakiso District yataddeko da. Honorable Wakayima Musoke naye Nansana Municipality yataddeko da. Ne Honorable Charles Matovu Busiro South yataddeko da. Kati waliwo mbaka eyefuula mbu mugezi nnyo mbusimanyi nze nsoma ebitulo n'ebitegera n'ebisoma n'ebitegeera tumbaavu. Ombaka wabisoma n'obitegera. Ombaka oyo gwe bayita Mbwate Kamwa ow'Entebe. Entebe awo naawe tukumanyi wakima kaadi mu Nuupu wali tozengo oli oyagala kujoininga Nuupu era tonnaba kuteekako mukono ne mubabaka be bampadde abawakiso tebakumpadde toliimu. Oyo mubaka oyo Mbwate Kamwa oyo ow'Ebusiro I mean ow'Entebe weerabidde nti nno Honorable Seninda Jaawo Seninde bannange mumujjukirayo n'omukyala bamaama bataata bamaama mpaka oyo omukyalo yafugira emyaka kumpi nga 40 ewakiso. Betty Ethel Nalima n'amugagambulayo kati ayagala kukomawo naye antegeezeddwako okusinzira ku nsonda zange zindaga nti agenda wali Entebe muka constituency akoyo omusajja gwe bayita Saalongo Mbwate Kamwa. Kakati gwe Saalongo Mbwate Kamwa bakuyamba ne bakuwa kakadi oli mulundi gwo gusooka mu parliament ate otuuka mu parliament ozze ku mpuuga agenda ofuna bwa minisita mmwe n'agenda basuulawo efo gy'okubeera ng'oliroyo ku kibiina okola emirimu gy'ekibiina owozaamu nze nasa namudde ku CBS ng'awunga simanyi nze nabitegeera nnyo nze nasoma n'ebitegeera sisobola kumala gateeka mukono gwange ku kiwandiiko bwe kiti tumbaavu. Awo tuvuddewo omubaka omulala gwe bampadde ngenze Luweero district. Luweero district erimu ababaka bangi naye sida abakoba ababaka b'e Luweero sibalaba. Mbampaddeko Hassan Kirunda yekka wakati kamu South ne bampa ne Ssekabira wakati kamu North. Brenda Nabukenya oliwa watugambye nti ku mukolo gwa mpuuga mbu bakuyita bwisinga MP omukono gwo nga sigulabako abantu be bamunaanika gwe honorable ono yani yawangula honorable Sekitoleko yawangula Muyingo nga sikulabako mwe mwagala kutubuzaabuza naye mulowooza ffe tuli basiru abaloozi abaloozi babatuduulidde. So oyo Robert Kafeero Sekitoleko tannaba kusaako omubaka weeruweera awe bamunaanika era Luweero bampaddeko ababaka babiri bokka so kineewunyisa bampadde Kirunda ne Ssekabira Dennis omusajja ow'amasomero oyo omusajja omuddugavu omuwanvu mumanyi bulungi nnyo. So ni Kampala district bampadde ababaka 7 at least Kampala mugezezzaako Kampala mugezezzaako ndabe Kampala ni atalimu. Kampala bampadde Ssenyonyi Joel Basekezi Nakawa West yes. Bampadde Mathias Mukasa Lozas Lubaga South good. Bampadde Nkunyingi Muwada Kyadondo East good. Bampadde Umane MP Shamim Malende Kampala district yes good. Bampadde Nyeko Derek Makindye East nawe good. Bampadde Abeka Kawalya Lubaga North good. Ne bampadde Honorable Nsubuga bali Mwezo Nakawa East good. Alan Sewanyana oliwa ono MP wa Kampala Central Muhammad Nsereko oyo yeye fulambu na bintu naye abitegeera nnyo naye taliiko ku list eno okusinzira ku bantu be bampadde taliiko. Honorable Nsereko sikulabako ate era ne Honorable Sewanyana ngate gwe Sewanyana musajja wattu naawe wakava mu makomera weetaaga n'akasanja akaddako osobola yati esente zo enewe zonna zonna okyaziina kubanga ate era ne bakusiba wali tolina kyokola emyaka 2 miramba tewagulayo kintu kyonna mu constituency sente zo tewaziryako nga bwe bakusiba era zonna we wazisanga. Kati gwe mu babaka ba Kampala toliiko mu babaka aba Kampala so simanyi kyobala naye wandibadde naawe osaako ndowooza yekka ataliiko ku ba Kampala n'Ensereko basigadde bonna weebali kuba Kampala alina divisions 5 babako gwe started bonna kwebali okujjako ababiri Makindye Nakawa zombiriri Nakawa Nakawa 2 kweziri Ssenyonyi ne bali Mwezo
then Lubaga Lubaga emukweri ye gundi ye Alozas Mukasa ne Lubaga eyokubiri Abubeka Kawalya naye kwali then Makindye East yeka nkunyinje Makindye East yes Derek Nyeko kwali kakati kubulako Honorable Alani oyo on Alani oyo Alani tolina bakubango ja Honorable Alani tolina bakubango ja ngenze Mukono district Mukono ngina abakabanji nenga ninawo banaboka babaka bamamba kubira amasimu ngenda kubasomera namba za babaka bamamba kubira amasimu nina Honorable Chiwanuka Abdallah Mukono North oyo yes oyo yawangula Kibule nina Honorable Namboze Bakireke Betty Mukono municipality yeye wangula yekka kuba tewali ebisanja bisatu yalyawo Honorable Nabukera Hanifa yawangula Peace kusasira Kanyesi yali afugidde Mukono emyaka ja 7 yafugidde Uganda naye yali amazeeko Honorable Simba Fred Kagwa Wenna Kifuma yawangula akafeero sekitoleko Wenna Kifuma yes mubadde mazo kubanga mujja kakati Mukono omubaka owa Mukono South nga sikulaba ku Kayondo Fred Kayondo nga toliko sebo Honorable Fred Kayondo nga toliko kuba kati wano gwolinga abulako sinaba kulaba nga oteeka omukono oyo munna DP teekako omukono Mukono district njimaze kangendeka Nakaseke nina abaka basatu bokka naye badange Empugu otadde abantu mu kaseera akazibu nabadde ndaba Honorable Namboze nga gamba nti empugu otadde mu kaseera akazibu baatukwata nze naawe ne tubeere ne batwala mu makomera ag'enjawulo oyinze naawe ne Katikkiro kyokka ate obbye ssente njagala nkuwolereze sina wentandikira kuwolereza kakati maze kulaba munywanyi wange Honorable Alani Mayanja Wenna Kaseke Alani Mayanja aliro yonnyo eri mpuuga kuba mutabani we yasomera naawo ku data mine n'agenda naye mu bukiiko lwa Buganda nga Alani ye mukubiriza obukiiko lwa Buganda nga mpuuga be baminisita naye ssebo omwana bambi yabadde mu mbeera nga yeetaaga amaanyi g'ekibiina Alani wasazeewo bulungi Alani Mayanja Nakaseke wasazeewo bulungi ojagamba mbu osigale ku mpuuga yebagenda mu bwaminisita gwoli mu kasanja kamu bwogwabwo titogenda kuddamu kulabika mu byabufuzi bya Uganda okujjako ng'obadde mu ntoolede nga bano abalemeralemerako n'abaka bemanyi abaali bavuganyizaako ne bagenda ate ne badda bano bawakayima Musoke bano bamaanyi ab'ennansana baali bavuganyizaako constituencies zimu ne bazibawangulako ne babeerayoko omwaka ne bamala ne badda ekitegedde naye kati oyinza obutabeera ng'abo abasajja kati mbadde Nakaseke bampadde Honorable Nyangole Enoka Nakaseke North oyo no wa NRM teyavuganyizibwa na kuvugamizibwa ne bampa Honorable Mayanja Alan eyawangula Saida Bumba gwe eyagagambula Saida Bumba yali akulungudde emyaka kumpi ana nga naye MP waawo ne bampa ne Honorable Paulson Lutamaguzi owa Nakaseke South abo sibalinaako buzibu Gomba district bampa Domba Komuyeka Sazi Godfrey Nakasongola sinafunayo Lyantonde temunnaba wadde n'omu ku babaka bonna abali mu kitundu kyammwe mubeere serious Kazo district tewannabaawo wadde n'omu yazze Bushenyi district none Ibanda district tewali Mitoma district tewali Mitoma balingayo ki MP kyakikwano kyange bakitanga Jova Kamateka bakitanga kijova Kamateka kikyala kyali kiri awo ne bambi kyagwa akalute kyadda Luwampala district tewali Lubirizi tewali Shema district tewali Rwanda district zonna nga za nkole mwabe nkole babagambye batya owai mwaba mwankole babagambye mwe temusaako mikono ngo nti wali umanya gammwe mubeere serious enguzi mwe mugiwagira abasebo we muwagira enguzi muwagira enguzi kubanga amanya gammwe ono tegannama kubanga galabika muyinza obbanga muwagira enguzi museeko
museeko amanya mugene muwandiise sigadde abaka batono nnyo mpozi okujja nga namwe mumanyi mwine emivuyo mwenyigiramu naye Ankole region yonna kale kale neyongereyo n'ensonga ababaka abataddeko ngenze Sebei sub-region before Sebei kale ziri zembadde njogerako ziri mu Kazo district kakati ngenze mu kye bayita Sebei sub-region Bukwo district Bukwo district Honorable Chemutai Evelyn Bukwo district oyo yataddeko Chemutai mujjukira nnyo Chemutai Evelyn yataddeko webale nnyo thank you so much Honorable Chemutai from Bukwo I see Honorable Chelengati Elinga Philemon Towo County thank you so much Honorable Chelengat Kapchora district I have Bampadeko Honorable Twale Fadil wa TJ then Bampane Honorable Chemutai Phyllis oyo wa Kapchora district Queen district nan tewali yazze mu Kwania district banange mwanguweko mmwe you MPs from Kwania for Queen please come and pen your signature on this censor motion and please people of Queen district demand your MPs to come and put their signatures here. Let them come. We know they are hiding themselves there. Most of them bali kunyimbe, they are attending now. They are attending vigils, they are attending graduation parties, they are attending marijuana parties. Tell them to come back to parliament and put their names down here. Bave mukwewunza. Then ngenze Busoga sub-region. Busoga sub-region nina Honorable Mzale Martin oyo yomu kubasooka wa Buzaya County. Nina Honorable John Teira wa Bugabula yes ataddeko. Then Namutumba district ninawo Honorable Namuganza Passis. Honorable Passis Namuganza yatekako omukono n'agamba bano bampuga y'omu ku bantu abasinga okunnima empindi ku mabega naye kakati nange nzize omukono gwange ngusseeko saagala bubbi Honorable Namuganza actually Honorable Namuganza ono nane eddoboozi lyewa nandibadde ndibateerako eddoboozi ya Honorable Namuganza maama muwulire Namuganza ng'ayogera ng'agamba nedda sijja bikkiriza nze wuno waliwo abantu wano ababadde beefuula nti bo beerufu nga Honorable Masias Mpuuga nze saalina corruption yonna naye yali avayo n'agamba twagala palamenti ebeere njerufu twagala integrity kati ye obwerufu bwe sibulaba tetwagala bintu bino kuyingibwamu bantu b'amadiini byabuwangwa bikimanya muteesaganye teri kuteesaganya ku nguzi ono yoyo Omumbejja Passis Namuganza yatekako omukono by the way bali baminisita babiri betwakafuna Honorable Passis Namuganza ne mukyalo lugu bayita Namuyangu bendakalaba bakatekako omikono gyabwe abalwanyisa enguzi ne baminisita abalaba ensuubira banne mbola baminisita bayita abalokole muveeyo muse omukono gwa mwono omukazi w'emmese gwe minisita w'emmese oyo yatufera egundi ekizungirizi simanyi bamuyita ono ne baani oyo omukazi alina ekiviiri bwe kiti wa science and technology sebo nyabo vaayo tekeko omukono oba naye wali ez'ekizungirizi ng'otubuulira wenneeyongerayo nkugambye nti Namutumba district na Honorable Passis Namuganza thank you so much Honorable thank you bakugobera nabwereere ng'ate bo bennyini bakyamu okusinga na buli kintu kyonna thank you so much Honorable Namuganza for this at least gwoli wanjawulo minister avaayo nasaako omukono nga tatidde namu questioning nga zeyo mu cabinet you are such a great woman thank you so much and I think people of Namutumba they are proud of you kubanga oli wanjawulo people of Namutumba that is Bukono constituency Bukono constituency we salute you Honorable Passis Namuganza omumbedda w'e Busoga okuva e Bukono yataddeko omukono tayagala kumanya
Jinja district Jinja district bampadde ababaka Honorable Batuwa Timothy Lusala wa Jinja South Division ne bampa ne Honorable Manjiri Kyebakutika wa Nopoyo wa Jinja City abalamuliwa bampaddeko Jinja City bampaddeko babiri bokabaka. Then Bujiri district bampadde Agnes Taka oyo wa Bujiri district. Namayingo district bampadde Mahoko Margaret Namayingo district. Then Buyende district Honorable Nakato Mary Buyende district. Buyende president wange sinakulaba. Then Luka district Honorable Chisa Stephen B Luka district. Then Mayuge district tetunaba kubanga tufuna wadde n'omubaka n'omu. Mayuge mwebereremu Mayuge tewali Mayuge. Then wala nigwe bampadde walo gwe bampadde wano omulala walo gwe bampadde wano Lyantonde tewannabaawo gwe batuwa. Then Rwenzori sub-region Kasese district bampadde Honorable Kamabale Feligio Kasese municipality, Honorable Muhindo Herode Bukonzo East ne Honorable Sowedi Chitanywa Busongola South. Then Kabarore district Honorable Kasaija Stephen Kagwere Bulaye. Then Ntoroko tewali yabaddewo bundi bujjo tewali Kyenjojo tewali Kyagegwa Honorable Flavia Kabahenda Chichi tewavuganyizibwa zengo zo wesimonga tovuganyizibwa lwaki tojja ntukako omukono Honorable Flavia Kabahenda kube Kyegegwa bangambe tewali Kamwenje tewali Kamwenje gwe minister kyemwayagalizanga embizi azze bamuyitani Honorable oyo Honorable oyo omuvubuka oyo omweru oyo Honorable erinnya linvudde mu mutwe ninga Kamwenje oni omujjukiryaga kyemwayagaliza embizi azze oyo Kamwenje tetunaba kulaba waneeno ng'oteekako omukono gwo. Then Honorable Kamwenje njivuddeko tewali Bunyangabo tewali. Then bwengendako mu Acholi sub-region tulabeko Acholi Padel district in particular Honorable Komakechi Christopher Arua City yayiyeko Arua County Gulu municipality Honorable Awol Betty Ochan former leader of opposition from FDC Honorable Betty Awol Ochan yatadeko domukono oyo yasikira mpuga gwe yasikira katate yali yasikira Nalongo Winnie Chizo we Kasese so yamaze dokubanga atekako naye agamba nti tebalina kye baba waboye babe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 n'olukalala olw'ababaka abatandaba kubanga basaako mikono bwepona abataddekera nkugambye obanga mubaka wo muwulidde obanga musomi banga semusomye genda bugezo mugambe nti sebo Honorable teruwulidde linnya lyo ngwalinga bakusoma Masindi Businje Jacobo Kiza Kenneth Isingoma Mwesije ne Nakato Asnasi ba Kiryandongo district ne Hoima abo bamaze okubanga basaako Kagadi tewali Bulisa tewali Kibale tewali Kikube tewali Wakaze Mpizi tewali n'omu UPDF tewali n'omu Elderly abakadde tewali n'omu n'abantu abalala baliko obulemu tewali kati mwe mwetaaga obuyambi bw'amaanyi ebintu bino ebiba tebikoleddwa ate kati kiba kiti so abantu bano mubajjukize bagende maaso okuba nga bassa omukono ku kiwandiiko kino otherwise tuba tuwonona biseera byaffe tuba tuna biseera byaffe bano bonna nga tebannaba kubanga bassaako mikono gyabwe Bukedde ya tewali
Kapira Byongo district tewali, Katakwi tewali, Serere tewali, Ngora district tewali, Amulia tewali. Bugishu Nangoli yataddeko dda, Kalima Sawa, Wandwasi, Modoi, Galiwangokoni, abantu bo bamaze okubanga bassaako. Waliwo embadde nkomye manjagala okubanga ntandikira okukosa Acholi sub-region, tujja kuba tutunulira naddala. Okay, yes. Kitgum district, Honorable Ramo, Ruaka Margaret, Chwa East, yamaze okubanga ateekako ne Oneke Lit Dennis, owa Kitgum yataddeko. No Lamo tewali, Noya tewali. Teso, Honorable Ismat Ibrahim, atadeko. Ne Honorable Isodo Stella atadeko. Honorable Apollo Simon Peter, Kweringa atadeko. Soroti district, Honorable Ebwaru Jonathan Soroti, ne Honorable Ekudo Tom Julius yatadeko, wamu ne Honorable Jane Arobo atadeko. Kabira Maido tewali. Honorable Kaura Maido yes nawo muyekai Honorable Enugu Julius Peter Ochoro County. Kabira Maido abukade bagambi tewali yatadeko. Banaye mugere museko ku mikono, mugere museko mukubiza abaka bamu bagende baseko. Motion eno mbategezeza ko nti emikono 17 gye banoonya bona banga bagivunye ekibajja okukola. Move our motion, ye Honorable Theodore Chikubo, agenda twala motion ene wa clerk to the parliament. Clerk to the parliament, Adolf Mwesige, ye tajja kola naye kuwananya motion agitwale wa speaker of parliament. Then speaker of parliament, naye tajja okubanga akola gazeti ngo na kwete kijja kola within 14 days. Agazeti ngo nako abaka bakubaganya ebirowozo ku motion eno. Because bajja kuwa Theodore Chikubo mwanganya ajje ku floor ya parliament anyumire ku motion ye. Then ababaka 17 abotuka kasanti bali kusaidia motion. Wanga baba tabeke mikono bajja ku votinga yes. Then n'abalaba n'ababegaseko ekintu kisobola kubanga kigenda maaso. Kinaba kiwedde bano n'abajja kubanga bajjibwamu Wesley form yabwe baberenga babibajjako naddala ebyo bwa commissioner mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abeddira omusimbi ne bagwezibika. Ba MPs bangi sibalabye nabategeezezza naye abalabo obukosi ne batabaako ebyo bijjagenda maaso. Honorable Tika Simire simulabyeko, Honorable Bashiri Kaziwe simulabyeko, ono yabedi wanika of course omusubi tajja kubaako. Honorable Bagala Joyce naye tajja kubaako, otasobola kuva mu bbaawe Mpuuga. It is okay. Na ye tamanyi tino buli byana byakola akola n'abakoba kalulu banga n'abakoba kati yesetize bulungi ku ground yojja kwesanga nga abantu beyo bamulonze ate gwe ngoli mu ntalo. Honorable Bania omulagwe sirabye ko ne bucha sitemandeke webale sikulabye mukama wange ne wandi badde wazedda ku list kuno n'abala bonna abalina okugendako. Nsanja Patrick Ntenjeru sikulabyeko naye nga wandi badde nawe oteekako mukono gwo ne tumanya nti ani ali kusaidia abantu anele kusaidia endala. Bimwe bigenda okwera ku mukolo. Of course omukolo gwamwe gugenda kubeerako ebintu ebyewuunyisa bingi. Tugenda kulaba abaka bulijjo bayita bali n'enseekezi. Mulabe sabyeko ne Buganda n'Abukenya naye sikulabyeko weruwero mbako omukyala. Tugenda kwawula bala n'enseekezi bani abalire ne Bobi Wine abajja ne bamususuuta nti bali naye kumbe ng'ate bajja bakima bukimi kaadi. Basaba okusubscribinga, okulayikinga, okukomentinga, kusako obaka bonna. Chobuza teekako comment oba enanga chobuza nja kubanga nkula ngamba next time when I come here nja kubanga ngamba we namba z'abaka naye olwo program gye tutegese ekwatagana ku Buganda abataka okugenda ewa Museveni okusaba ettaka ng'ate bataka ba Buganda abataka ba Kabaka abalina ettaka eryabwe nga Katikkiro teyakitegeddeko ogenda kuwulira ekikonde mu lubiri eŋŋumi saawa yonna yakunyoka mu lubiri Kabaka watakola lishafo mangu nnyo ogenda kuwulira ekifeeyo. So program tugitereka tugenda kubanga tugibatuusako naye nga njala okwasaba okusubscribinga, okulayikinga n'okomentinga. Njagala okwategeeza nti Haji Muti mulombi wa dduwa eri abo n'abalina okusomozebwa kw'enjawulo. Abaana baagaana okusoma simanyi nti batwala abalala balina ekyeddalo mu mutwe ebirwadde byakulemerako olina ekigalanga olina ekisiraani olina omudibo abasajja bakubula buli musajja okwanibwa batunda bumaaso ku byalo okwanibwa babbi baawo akwana yafa naawe omusajja abakazi bakugwa kkono tolina mukisa gw'abakyala emirimu gyagaana buli byotunda bye bifa osobola ennyaanya ezo nga zigwa katale osobola lumonde ng'abeera mungi nnyo
katale olina omukusogo gw'okufiirizibwa ekintu ekyo ky'okufiirizibwa oli bwe lwaggwanga naye baagala kukuza buli kaseera bagamba ddayo naawe oli kuno oyagala kugenda ebintu byagaana kakati nja kukuzikira ekintu nti admit muwambi wa ddowa ku 0752 715 woba okubye ku namba y'essimu eno nga hallo nakukwata nti hallo mugambe ekigambo kimu nti nkulabe ku kyembu updates era bagambe osobola okunombera ku dduwa ajja kubanga akulombera ku dduwa ebintu osobola kubanga bitambula bulungi nnyo nyini ddala olunaku olwaliro nsuubira lisiti ndala okufuluma naye ojja kubanga ndibatuusako eno ngikoze lwaliro ku mande naye ngenda kubanga nfuluma lisiti endala eya palamenti egenda okubanga efulumirirako ababaka abalala beyongedde kubanga emikono nkugambye ebulayo just only 10 mikono only 10 like this 10 joka ate kisobola okubanga ate ekyo kiyitawo mbagambye kino kiwandiiko ky'essomero kya palamenti butereevu nnyo era kiriko omukono gwa Theodore Ssekikubo omubaka olw'emiyaga Sembabula district yataddeko so temugambo bansomye byange biki kiwandiiko kya parliament list of members of parliament that have signed the censure motion so kino kyabaka ba parliament baliyo era kiri authentic kubeddala mu parliament kati bwekyo kisambula omubaka wabatomudde mu bantu besomye mukubira essimu mugambe honorable nagambira ba honorable Kafeero Ssekitoleko bonasi balabye I mean Robert Ssekitoleko yenye wangula muyingo mu bantu beyo tabadde kabe wa munane kana yo solo mukubirako n'omugamba honorable nga gwe tukulabye gwogwawa kubigenda mu maaso akubuulire wagwa because bali mutubuzaabuza beekwesa kwese parliament bavuddeyo bali ku mikolo bali mu nyimbe bali wawa wali kuzongazonga batya kujja ku parliament ate n'abamu balinamu omusende nga guli gwolabye ogwakwasiza baddonozi basise namoju abamu balina agasente mu nyimbe bagakweka badde nga bajja bagavuga kale interview eyo era mukiriza nnyo kikyano njikodde wano waka leero njikodde wano waka naye munzikirize nzikire wano olwaleero nja kusaba subscribing olikinge oseko ne ka comment mumbeere efanaganako bwetyo mukama katonda bankumire abanjagalire musubscribing mulikinge mu commenting mumbuuze bimwagala okubanga mubuuza ate nja kubanga nsobola okubiddamu nkugambye ekikonde kigenda okuvugira emmengo eyo mugirinde bannange ekikonde mugenda kukiwulira oba kya Nabbosa Ssebuggwawo oba kyabataka oba kikutte Katikkiro oba Katikkiro yagenda obuuzuumya engumi bakaya